bannange inkusekeredde waliwo gye mbadde mpitayita ku Facebook nesanga omuntu nga postinze ekifaananyi ky'oyo bebi ng'ali ne bebe kulu ng'amusitudde ne ndaba ekifaananyi kya Palaso ng'asitudde oyo omwana ndaba ekifaananyi kya Alien Skin ng'asitudde oyo omwana kati ono abadde apostinga naga bannange omwana ono yaani nze ne mpulira nga njagala musekerera gwani atamanyi Zoya mwana muwala oyo bamuyita Zoya njogere ki ku Zoya ndeke ki gwe nawe natamanyi Zoya kati nkunnyonnyole ntya oli mu ggwanga ki nze natandika okusooka okumanya Zoya ndowooza yali aweza birthday ey'omwaka ogumu ngenda ndi ku TikTok ndaba ka video bannange nga bakoze decoration baali bakoze decoration nga toleeta kwanjula kwa gundi oli budget yoyo nayo ey'okwanjula ng'eri mu decoration ya mwana ono yali aweza wanuya ngenda okulaba decoration g'amazima ga Katonda baali bakoze decoration ng'olabira ddala mulungi ate ng'ali expensive ne ŋŋamba akatami ne ngenda ku yali apostinze awo nzijira okumanya Zoya yaani Zoya oyinza omutwalanga ndooza va ku ba Planned Kids baneno simanya Junior tamane minondi Junior abo siba Planned Kids nawe ngamba ku Planned Kids actually Planned Kids Pro Max actually kyekigambo ekituufu ono omwana ye Planned Kid Pro Max omanyi omwana okubeera nga bebe kulu betwegomba okusisinkana abasajja bawe respect nga yamusitude agamba bubu Zoya omanyi wogendanga ow'omuntu onaona maka g'omuntu nga gwakyadde ofubanga nnyo okulaba ngo abaana baayo bakwagala abaana bakwagala n'abazadde bagenda kwagala katulaba Palaso amwesibako amukutte ayagala abazadde bamwagala wenkugamba nti omwana Planned Kids olira nno munanjogeza n'ebitaji ono omwana Planned Kid Pro Max nekya Planned Kid mpulira Planned Kid Pro Max njogera ku Zoya Planned Kid awulira nga ayagala kupama ne bamutwale South Africa omwana apame okitegeera njogera ku Planned Kid awulira nga ayagala kuzanya ne bamutwale Dubai azanye ku slides omwana awugeko njogera ku Planned Kid ngoye ne balugula nga terumutuuka Germany ne bamutwale China afuneyo olumutuuka njogera ku Planned Kid ne muluwooza ba Planned Kid mumanyi baliwa inza akwata kono Planned Kid nera Zoya bannange munsharingire kano ka video katuuke ku taata kubanga nza akwata ku Zoya obeera okutte kunze tebamanyi mukika naye akwata ku Zoya temulaba binene osimanya ni Grace Khan we bayingira mu mwana we ku social media platforms zonna ne bamuyingiramu ne bamuvumira omwana nawulira obusungu naye kati ngoyagala olaba obusungu bwange kwata ku Zoya baka ekigambo kyoyogera ku Zoya olabe gomanyi Zoya gwe njogera kuba Planned Kid temuleeta banene bannange nze ekikwataganya ku Zoya njiwawo omubiri naye musharinga ka video kanene tomanya kayinza okutuuka ku taata we tomanya kiyinza kuvaayo naye mbeera njogera kuba Planned Kid mu ggwanga lya Uganda mbeera simanyi yo Planned Kid mulala ng'ogyeko Zoya kale n'abaana muyinza okujja naye sofa aye naawe kwennyini amanyi omukulu Amis Kigundo omugagga w'omu kibuga Kampala taata wa Zoya olina okubeera ng'omanyi kubanga batambula babiri ne taata wa Zoya saga nnyo okubeera nga disclosing amannya gaabwe okitegeera naye bannange munsharingire ku kano ka video kubanga nze tomanya taata wa Zoya anza n'okugamba mbi tolina buzibu SMX kubanga ndi waneno taata wa Zoya olaba wansigiramu awo akamotoka bana mwe musharinge gundi eno kubanga gwatamanyi Planned Kid mu ggwanga erya Uganda mbeera simanyi Planned Kid kiggwe gw'omanyi mu ggwanga erya Uganda nze manyi omu Planned Kid mu ggwanga erya Uganda Zoya nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko kwe ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa